Mark. Wange. Jebaleko. Kale mukama wino jebaleko. Obedde ninze kubira endooza. Anti naye. Okay. Kadimana mayanja ne kabogoza ku Beta FM ekintabuli ky'omuziki. Nga nzanyisa bawuliza kama bangi. Nkali. Aha wangambye okunyinyonyola mu kiki? Nina omuwala. Bamita Sikovia. Omuwala oli namufunanga mulungi. Alina buli kimu. Ekitaagisa nawe kyogamba nti mbutuufu ngenda n'ono. Naye buzibu buliwo omuwala yanjagalako mulundi gumu. Omwaka mulamba kati guweze buli bwenkuba essimu yange ambuzaabuza. Bana esimu ina kumanya bali n'oludda mbadde njagala mukubireko waakiri mumbulire balina kye namukola. Ng'oyogeza mukwano. Anti namwagala kati oba ne baba ali wa musajja mulange nzikiriza okumugjayo. Sebu mukulu. Ogambye mumaze mwaka mulamba okuva lwe kwagalako. Mwaka mulamba okuva twayagala nasaddamu mulabako essimu nzikuba tazikwata nambuzaabuza. Tolina mukazi? Siina era gwe nninze. Mwaka mulamba olina emyaka emeka? Nina emyaka 25 sebo. Oyagala Sikovia? Sikovia. Alabika yali mukuumuufu. Nnyo ate nali baddeawo nga ndaajana. Nene bwenkuba essimu ye tambulira kituufu tambulira wagyali. Takubulira wagyali. Okay, katuyagala tumukubireko tumugambe tutya? Nze Maaka munoonya lwaki tayogera nange buzibu ki obwagwawo. Okay, mpulidde. Kati magwe tumalina bbanga yenanyeza namba yammwe. Mbakubireko munyambeko munnegayireeko. Olumu mukubire essimu tezibaako, olumu zibaako. Bw'ati andooji nga simanyi lwaki. Kakati oba olina kye wamukola? Simanyi nange kye kumanya mba nakye namukola. Ambulire nja mugatta ne wana bawo musajja nze ndirodde omujjayo. Ekyomusajja okiremeddeko. Okay. Sikovia? Sikovia. Kale katumukubireko tulabe wano. Kale sebo. Tumugambe Maaka yalaajana. Maaka banaye kadima ne yanza nnyo ne yanza. Nali simete n'onkubira n'okunkubira. Kale mukwano katumukubireko tulabe. Kale. Hello. Sikovia? Yes, please. Jebaleko. Kale sabanaye jebaleko. Shinkujje mutulo. I'm not ready. I'm not fine. You're not fine. Yeah. Okay, bampise Kadimana mayanja ne kabogoza. Tuli ku Beta FM ekintabuli ky'omuziki wano ku radio. What is the matter? Okay. Waliwo omwami atutumye. Bamuyita Mark. Mark atugambye nti boyfriend wo mweyagalako naye kati wayiseewo omwaka nga gumu nga temwogera takubira omubuzaabuza ate nga bambi yakwagala kuba tukubidde nga alaja na bambi. Ate mwaka lwaki atuukeyo yonna? Anti atuuseeyo lwakwagala tugambye nti wamusuulawo busuuzi naye gwe omanyi mukwano nga bwe kirumanga omuntu okusuulawo n'akusuulawo busuuzi. Naija mpozi wagambye amanya go gwani? Bampita Kadima kuba wafumbirwa. Before you judge me, I think what's also one mpulirizaako. Okay, mpuliriza. Yeah, I'm sorry, eddoboozi lyange ligenda kubeera wansi kuba I'm not fine. Yeah, Mr. Kadima munange saasulawo Mark. Naye ninamu obuzibu and I don't want to break his heart. Oyagala mumenya mutima. Naye Sikovia kumenya ky'omutima okusinga kuno kuwakola. Sebo. Nina obuzibu bw'empitamu ate okusinziira Mark nga bwanjagala. Wenaamugamba ekituufu ajja kuyisibwa bubi so nasalawo maybe ndireke nsirike nebuzebuze ninsi kuba nti ndi muwala mubi nti oba namukozesa nemulekawo nina obuzibu nze nga nze omuntu besitagala amanye cause ajja kuwulira bubi. He's a good guy is so loving and I don't want to talk about this. Okay, kakati nsaba Sikovia. Wange. Mark kwali ku radio awulira
kuba katoleda akuwulidde bambi nsaba tubwogereko tumanyi kiki muddingane. Wange, you're going to break his heart. Please. Oba wali mujeko. No, anti eno radio oli aba awulira. Okay. Kakati kiki? Okay, ekituufu kiri nti. Wange. N'amazzi gampitamu. Sorry. Kakana. Mr. Kadima, nina Kansa. Nina Kansa. Oyina Kansa? Okay, worst of all, fayire yange emulago. Bangambye. Okola ki? Bangambye emulago, kuba mbadde gye nfunira ku ddagala. Never mind, I'm going to die. Bagambye you're going to die? Yeah. Yeah, atenga be bakusalirawo okufa. Kati olaba bwe batuuka ku extent y'okubanga fayirewo bagigaddewo. Kitegeeza obulamu obwati olina oba ogenda kufa. Fayirewo bagigaddewo. Yeah, that's what they told me. Ate nagenda okusinkana Mark nga ndi mu stages zange ezisembayo ng'olwadde ekintu kyakula. Mukwano, Kansa ki gw'olina? Kansa w'amabeere. Ina Kansa w'amabeere. Nze ng'olaba mpulira saagala naddemu nakuntunula kuba nze naggwawo. Wange? Sorry. Nze naggwawo dda ne wantunulako. I don't want to disappoint him. Njagala asigaze kiri ekifaananyi ky'amanyi. Ne kakati banaye Scovia. Wange sebo. Lwaki Mark tewamugamba? Anange. Kati nanditandikidde wa. Ng'onoosalawo n'odduka buddusi musobola okifayitinga mwekka mwembi. We can't. Talina kyasobola kukola kati olaba abo abasawo fayiro yange bagigaddewo. Then what about Mark? What about him? Mbatolinze ne Kansa mwaka mulamba. Kati tumugambe tutya? Anange, I'm so sorry kyabayinza okumugamba. Naye nga samukozesa mwagala naye yeye afune omuntu omulala nzandeke. Tetukyalina lugendo. I'm going to die. You're not going to die. Naye byeraliikiriza. Kati oliwa? Wanjisebo. Kati oliwa? Nze okuva baclosing na fayiro yange bantwala mu kyalo ngendo wa mama sina ddagala lyenkozesa just nkozesako bino bihabo just waiting for my day. Ngendo ne mama wange olundaba kakaba bukabi ndi mu mbeera mbi but all in all just tell Mark I really love him so much even when I'll be gone. Just sigala mwagala. Okay. Thanks for calling. I think I should take a rest. Bye. Bimpeddeko nange byokwogera. Siina nnyo nnyinyogoze. Naye mukulu Kadima, bambi omukyala Mukama Mukama wange. Bambi agume, Mukama yasinga okutegeera agume, ajja kubeerawo. Okay, tukwata amasimu g'abannaffe abateesa ku nsonga y'omuwala omulwadde wa Kansa. Mubiwulidde. Bwe bityo omukwano guluma. Wangi? Kadima webale kuweereza. Nawe okuwuliriza. Ono kigguno ndi Masooli Musote no Kasanga Tigaza Road. Naye bambi mukazi wattu yankutteko nnyo naye agume. Agume. Amagezi gempa muganda wange. Asabire munne kuba omutima guli gyali wadde talina kyakkola. Okay, webale nnyo munaffe bali eddala bikaabya si byangu. Wangi? Yenze birungi ebiwambo. Obiwulidde birungi. Naye nze ngamba omwana muwala oyo ayinza okuba nga amulimba. Yandibanga amulimbyemu nga tayagala Justin nga yamukowadde nga afunayo omulala ng'agadde mupangirayo ekyo ekirwadde. Yandi mwatulidde n'amugamba nti olimba. Wangi? Kama wange. Sebo. Webale kuweereza. Nawe okuwuliriza. Sajja Bakabaka nga bulijjo basooka kwabula zikusooka sinzira n'amawuko. Nze mbadde nteesa. Bambi kikoze bubi singa awulidde ku ddoboozi ly'omuntu oyo. Ate osanga oba yandizza engulu naye kati naye n'oli puresa gyazze. Gyali n'onowundi. Fatima. Wangi?
abale kuweereza kale amaje wanye n'amaokota bami omuvubuka omuwala amulagirire gyali agenda amulabeko yaddaali bubyo sanga anaaguma omutima kimmemmette kya mukwano Wange kutuweereza ssebo kale boss ono kyakonye Jimmy eddoboozi lyegalo katono omuwala we bambi akwasa ennaku y'amaanyi bikaabya tubadde wano ne twalina okuvaamu amaziga nkitegeera naye bambi omukyala bambi agume Katonda yasalawo n'omwami naye agume twava Mukama Katonda gye tulina okudda kyakonye Jimmy akwagala nnyo lwaki tetusiibula abantu bano tubagamba nti mwebale nnyo mwebalire eddala embeera ekyali ya covid enkya tutandika our 14 days weeks bbiri nga tuli mu lockdown ya president nazo bwe zinaggwayo ajja kujja ayogereko eri eggwanga naye nga bwofukamira labika nga munnanga osaba embeera edde mwetereere abasiibi tubebaza okuba nga musiiba mwebale nnyo mwebalire eddala tubagamba tutya katudde mukomezawo ensiibulamu ekisibo tubagamba tutya katudde naye mbwa mmwe kiki